Basebo ne banyabo bampita Mindset Uganda mwebale nnyo kuba nti munda byakatambi kange kano oba n'abagenda okukalaba era n'abagenda okukalaba mbasaba mukantambulize mbalamusizaako mu kiramuso ekisinga obulungi salaamu alaikum era for good and my country ndi muwagizi wa people power era ng'eddoboozi yange linsooka okugamba abantu olunaku olwaleero eddoboozi yange mbagamba temukkiriza bannayuganda bonna bwe muli okuba nti mukkiriza mu scientific elections oba elections nakyemalira tuwulidde Bobi Wine obubaka abuweereza wonna munnayuganda w'oli era njagala okukujjukiza nga nkugamba munnayuganda wonna w'oli nti tokkiriza kuwulira bintu by'owulira bigenda mu maaso okuba nti bakukuumira mu bujega n'okukuumira mu kutya. Bobi Wine afulumiza message olunaku olwaleero, message eri very powerful. Message eyo mugiwulirize mugitwale nga ya mugaso, muwulize message eyo mugitwale okuba nti ya mugaso. Eggwanga lyaffe liri mu buwambe, abasajja babbye eggwanga, tetukyalina kintu kipya kye tubagamba. Buli kintu kyonna kye tubagamba mukiraba n'amaaso gammwe. Buli munnayuganda wonna w'oli situkira mu otambule, situkira mu okole ky'olina okukola. Eno struggle teriiko nti eriko nannyiniyo. Struggle ya buli muntu yenna. Abasajja batusosodde mu mawanga, abasajja ne batusosola mu business, abasajja batuuse ekiseera ekimu nga bakadde baffe bafuuse ba beggars mu nsi. Baganda baffe tubalabye bangi nnyo nga ba beggars nga basabiriza ku ma street abaana ba Buganda. Buganda used to be the food basket of Uganda. Olunaku olwaleero Buganda enjala eri mu Buganda ne business z'abantu zigudde olw'abasajja bano bakanywa musaayi. Video yange egenda kuba nnyimpi nnyo lwakuba nina obubaka bwe njagala okuyisaamu. Eddoboozi ya Bobi Wine muliwulidde lyayogedde. Ebigambo Bobi Wine byayogedde biyongedde okumpa amaanyi. Bobi Wine amaanyi gayogedde byensinguza okutegera mu maanyi lunaku olwaleero. Atadde Museveni ku notice nga ne Museveni bwe yateeka Obote ku notice bw'akyogedde mu ddoboozi lye. Njagala owulize eddoboozi liro era nkusaba video yange eno gye njogera ogintambulize. Munnayuganda yenna w'osinzidde okuba nti wonna w'oli kino kye kiseera omanye nti n'eggwanga litulina eggwanga lyaffe, teririiko muntu yenna mulala. Ffe tulina okulwanirira eggwanga lyaffe. Teri Batanzania bagenda kutulwanirira, teri Bannakenya bagenda kutulwanirira. Ffe kennyini ffe tulina okwerwanirira. Omuvubuka yenna w'oli, oba oli mulema, oba oli muwanvu, oba oli mweru, oba oli munene. Munnayuganda eno ensi yaffe. Tetulinayo nsi yonna nsuubize. Abajapani tebagenda kujja kutulwanirira, nabo balina ebizibu byabwe. Abazungu nabo balina ebizibu byabwe. N'abayindi nabo balina ebizibu byabwe. Munnayuganda alina kukola kyonna ky'osobola okukola. Kwata essimu y'oyogere. Olunaku olwaleero Museveni avuddeyo n'agamba abasuubuzi mu Kampala abamaze emyezi 3 nga tebakola nti balina okusasula rent w'ebizimbe mwe bakolera. Kino kibeera kitya fair? How is this fair? Omuntu amaze emyezi 3 okumanya abasajja bano bajoozi nnyo. Omuntu amaze emyezi 3 takola, omugamba otya nti akwate emyezi 3 agisasule olw'okuba ebizimbe byabwe. Buno buba bujoozi bannayuganda. Buno bujoozi kubanga abasajja bano they are taking us for a ride. Balowooza nti tuli mu kutya, tetukyali mu bujega. Munnayuganda yenna alaba akatambi kange njagala weebeereremu mwana. This is not a time for jokes. Njagala weebeereremu. Wonna w'oli, wonna w'osinzidde okubeera, ebintu tubiggyemu omuzannyo. Tulina okutambuza ffefe nnyini, tulina okulwanirira eggwanga lyaffe. Njagala muwulize ebigambo bya Bobi Wine byayogedde olunaku olwaleero. Mubiwulize bulungi nnyo. Bobi Wine ayogera bw'ati bw'ayogedde. Muwulize. We Museveni wateeka Obote ku notice. Walaalika Obote n'omugamba nti singa agezaako nabba akalulu ka 1980 ogenda mu nsiko omulwanyise. Kati emyaka gyekulunguludde giwezaana tukomyewo mu masaŋŋanzira ge gamu. Era twagala okutegeeza ssebo nti olina emikisa ebiri gyokka. Eida mutegeke okulonda okuba amazima n'obwenkanya bannayuganda basalewo tukuwangule mu ddembe ogende omule mu ddembe. Oba biveeko olitayalinge ove ku ntebe y'abannayuganda. Ekyo bwe kinaakulema ssebo bannayuganda bajja kusitukiramu beebeereremu naawe omalirize nga tukusudde mu kasasiro w'ebyafaayo nga kyaliwo Gaddafi, nga kyaliwo Mobutu, nga kyaliwo Gobakajjako Omar el-Bashir. Message ya Bobi Wine mugiwulidde bulungi message eyo. Okitegeera tumanye ebintu bingi nnyo gavumenti eno byegenda okukola ebyakanywa musaayi. Bajja na kugezaako okumukwata nti agezaako okuincitinga abantu.
naye tujja kuyimirira nga bwe twayimirira e London, nga bwe twayimirira e Canada, nga bwe twayimirira mu nsi yonna. Ate ku luno tujja kuyimirira nga tujja Uganda. Tujja kuyimirira nalo. Tukimanyi nti zino message bagenda kugezaako zikozesa Bobi Wine okugezaako okumujjotekako ebisangosango. Tukimanyi. Naye tetujja kusirika wonna we tuli. Wonna kyonna kye tuli. Nga bwe twakunga abantu luli, tugenda kunga abantu ensi yonna. Tetujja kugeza Trump mwamulabye mu America, president wa America yakafiirwa abantu emitwalo 15 mu COVID-19. Uganda teba kufiirwako omuntu yenna n'omu. Ne COVID-19 Uganda taliyo. Kati Museveni avudde kubanga akimanyi tabeerangako na election yonna ndala. Terina muntu bali bamuvuganyiza ng'abantu bagenda omuvuganya ku luno. Bonna babadde bavuganya Museveni, bakyali ba Museveni babadde bazanya naye matatu. Bazanya ne matatu ne bamulaga mu matatu. Naye ku luno Museveni, nange message njikubuulira. Museveni ojja tuwuliramu. Tetujja kusirisa muntu, tetujja kuzza muntu kugombolola. Tukimanyi Bobi Wine ebigambo byayogedde mugenda gezaako kumujjotekako ebintu. Ne wonna mukwatira ku Bobi Wine Museveni nkyogera kino ne bamafia banno, Uganda ejja kukwata omuliro. Tujja kuinciting abantu, tujja kukunga abantu kubanga nawe kyewakola. Tujja kukunga abantu, tujja kuinciting abantu. Nze bampita mindset Uganda. Nazaalibwa lumu era nja kufa lumu. Tujja kukunga abantu wonna we bali nga bwe twabakunga. Twakunga abantu ensi yonna neetya. Tujja kuddamu tukunga abantu. Tutegedde Bobi Wine ebigambo byayogedde mugenda kugezaako okuteka okujjweta nga bwe buzze president n'osiriwaza abantu. Abantu bamaze emyezi 3 tebakola. Gwe ne bamafia banno ogamba bannayuganda nti basasule ssente. Bagenda kuzijjawa. Mwana bannayuganda tulina okwebeereramu. Obujozi busukkiridde mwana. Obujozi busukkiridde is too much. Obujozi busukkiridde. Abantu b'effamire emu. Mwana gamba ensi yonna eri mu kubonabona lw'abantu bakitole lwa famire emu. Bali abantu tubasinga obungi ate tubasobola. Ne tetugenda kulonda ba scientific leaders. Tetujja kulonda ba scientific leaders. Kigenda kitwala semateeka okukyusa amateeka okutekawo okulonda okuholdinga scientific election. Tugenda kukunga abantu wonna tubakunga. Nga bwe twabakunga ku Bobi Wine mwatulaba. Bobi Wine kyemmanyi ate Bobi Wine message egenda wa. Bobi Wine tukimanyi oli musajja mu malirivu. Naye abantu ffe kenyi tulina okuyimiriramu. Munnayuganda wonna wooli. Oba oli ku ggwanga oba oli luddawo wonna w'osinzidde okuba wooli. Wonna w'osinzidde okuba wooli. Abantu abasinga mufuuse ba beggars. Abantu basaba busabi. Mwana abasajja ab'ekitole, abasajja abanyarwanda ab'ekitole batufuukidde akayinja mu ngatto. Abasajja ab'ekitole, abasajja abajja obuzzi. Bataata baffe bafuuse ba beggars. Baganda baffe bakola mu bawalabu. Omuntu n'atunda ettaka lye atwala omwana we ku ssomero. N'atunda omwana we atwala omwana we ku ssomero. Nti omwana nnako olwaliro omuntu akola mu nnyumba y'abawalabu. Tetujja kusirika. Munnayuganda wonna w'oli message ogiwulidde. Tambuza akatambi ogambe munno. Ku luno tujja kufiirawo. Tugenda kufaamu abantu abamu. Tukyogera. Tujja kufaamu abantu abamu. Museveni tokyalina ky'otugamba. Byonna tokyalina by'otugamba. Twetaaga new leadership. Nga bwe wagenda mu nsiko, n'ensiko naffe ensiko ku street tujja zigendako. Tujja genda ku street. We will go there. Munda tabameka. Mutisatisa n'obumundu. Time is finished. Enough is enough. Tukoye. Tetukyayagala. Tukoye. Eno face yange mark my face. Bajajja bange babazaala Uganda. Babaziise Uganda. Nva makindi Ssaabagabo. Gye nazaalibwa era gye nakulira. Naye enough is enough. Tukoye. Enough is enough. Bobi Wine message is very strong. It is very, very strong. Awulidde tegeeza muno. Enough is enough. Ate na mugenda. Ne mujja kusalawo either mugende mu mirembe oba tubatwalinga bw'atwala abantu b'obote. Mujja kugenda mu mirembe oba tugenda kubatwala bubi nnyo. Message eno ngenda gibaddiramu mugiwulirize. Ayina amatu teeka ku matu g'owulirize. Ebigambo bino Bobi Wine abyogerera Uganda. Mumulooza nti Bobi Wine talina musaayi. Bobi Wine musajja mugagga. N'ekiki alaba obugagga bwe tebumugasa. Alaba abantu be babonaabona. Bw'afuluma mu geti bw'ati alaba.
eno struggle si ya Bobby Wine, struggle ya buli muntu yenna. Enough is enough. Tugenda kunga bannayuganda wonna we bali nga bakunza abantu mali yabadde ina nakyemalira ne bakunga abantu millions and millions of Malians came out on the street. Government abantu ne bagikuba ekigo nga tebafulumiza wadde n'essasineeri bakunza abantu emali nga tebafulumiza. Tugenda kunga bannayuganda wonna gye bali. Bobby Wine tukimanyi bano bakanywa musaayi bagenda kuleeta ebisangosango naye we mukwatira ku Bobby Wine lwe mugenda okutegeera eno struggle ya Bobby Wine. Ka message kanji badire mujiwulirize muwulize message eno. We Museveni wateeka Obote ku notice walalika Obote n'omugamba nti singa agezaako nabba akalulu ka 1980 kugenda mu nsiko omulwanyise. Kati emyaka gyekulunguludde giwezaana tukomyewo mu masaŋŋanzira ge gamu. Era twagala okutegeeza ssebo nti olina emikisa ebiri gyokka. Either mutegeke okulonda okuwa amazima n'obwenkanya bannayuganda basalewo tukuwangule mu ddembe ogende omule mu ddembe, oba biveeko olitayalinge ove ku ntebe y'abannayuganda. Ekyo bwe kinaakulema ssebo bannayuganda bajja kusitukiramu beebereremu naawe omalirize nga tukusudde mu kasasiro w'ebyafaayo nga kyaliwo Gaddafi, nga kyaliwo Mobutu, nga kyaliwo gwe bakajjako Omar el Bashir. Muwulidde message mulikiwulidde netukooye enough is enough. Basajja mmwe munyaguludde eggwanga ne byonna bye munyaguludde era temujja kubikuma kubanga si byammwe. Muli ku musaayi gwa bannayuganda. Abantu babonaabona mu nsi eyo bannange baganda bange. Abantu bali bubi mu nsi yaffe eyo mujje mulaba engagga. Abantu naye tugenda kukunga abantu. Tugenda kuinciting abantu nga mugambye. Tugenda kukunga abantu. Museveni, you have served. Enough is enough. Enough is enough. Abantu bakukooye Museveni n'abantu bo retiringa mu mirembe. Otherwise ebyatuuse mali nawe bigenda kutuukako. Ugandans are slowly waking up. Abantu bali mu mataxi boogera. Gwogamba oti abantu abamaze emyezi 3 nga tebakola. Mubabbi mmwe ba mafia mmwe nti abantu bakusasula essente. Bagenda kuzijjawa nga sente ze mwazimba mwe bizimbe mwadde muzibba ku bannayuganda. Bagenda kuzijjawa. Enough is enough. Enough is enough. Nze nkomye wano. Naye tetugenda kuzikiza muliro. Nkiddamu nga bwe mwakwata Bobby Wine bwe twakuma omuliro. Ku luno tugenda kukuma petroli. We mukwatira ku Bobby Wine mwonna nti inciting abantu. Mwagenda mu nsiko. Fe tukozesa maloboozi gaffe. Kubanga kino mupulaninga mwagala kukikola. Mugenda kozesa ebigambo nga bino nti inciting. Newe mukwatira ku Bobby Wine. Tolaba nti waliwo COVID-19 ebungereza ne tugenda kukunga abantu wonna mu nsi yonna. Bannayuganda tujja kusituka mu nsi yonna nga tugenda paka Uganda. Tetujja kufulumya ssasi lyonna. Ne trust me, eno government yamwe nakyemalira tujja gikuba ekigo. Nze nsigadde bampita mindset. Mark my face. Me not scared of nobody. Blood clot.